ku ntandikwa ya Ssabbiiti gye tukubye emabega omusirikale wa KCCA Bernard Ssembatya kigambibwa nti yasiiwuuka empisa n'akkakkana ku mukyala we gw'alinamu abaana ababiri Stella Asiimwe n'amufumitafumita Ebiso bwe yali ava ku mulimu gy'akolera ng'ayolekera amaka g'abakadde be Sseguku mu ggombolola y'e Makindye e Ssaabagabo era okkakkana ng'ono asigaddeko kikuba mukono. Emikono gyonna yagisala, amagulu yagasala, olubuto yalusanga. Okusinziira ku maama wa Stella Asiimwe nga ye Asia Nabukalu agamba nti zaali ssaawa 4 ez'ekiro muwala we bwe yali ava ku mulimu yasisinkana taata w'abaana be Ssembatya Bernard Bella n'atera okutuuka ewaka era bw'atyo n'amuyimiriza n'amusaba amubuulire ekituufu oba ddala yamukyawa era amangu ddala ng'amaze okumukakasa Ssembatya yagwa Stella mu bulago n'amutuga era ekyaddirira kyali kumusogga kyambi mu bitundu eby'enjawulo. N'amugamba oba tokyanjagala oyo omusajja obadde naye otya oludde naye abadde agula nnyaanya n'amugamba mbadde ngula nnyaanya kwe kumugwa teyamuganya yamugwa mu bulago n'amufumita wano n'afumita ne wano yali agoberera nsingo n'amutema yamala yamufumita ebbeere n'amugamba genda abeewammwe bakuziike. Ssembatya yadduka. Asia agamba nti muwala we yali yakawukana ne Ssembatya oluvannyuma lw'ono okumufuula akagoma ka lubendera ewaka era bw'atyo n'asalawo okudda mu maka g'abakadde be. Yamusanga n'amwekanga naye ng'ayambadde jaketi ya bbulaaka nga kuno kuliko bbulu n'amugamba Ssembatya kikyonoonye ewaffe essaawa 4 nga tezinnaba kuyitawo. Ssembatya yamuddamu ekikulu okyanjagala yava ku booda n'amubuuza nti okyanjagala n'amugamba ndeka nesikwagala. Ono bw'ati atubuulidde nti Ssembatya azzenga alondola muwala we okutuusa lwe yamukozeeko obulabe buno kyokka n'okwewaana ne yeewaana ng'akudaalira abazadde ba Stella okuziika muwala waabwe. Kati ono oluvannyuma lw'okukola ettemu lino ab'eŋŋanda ze nga balwamu ne poliisi basitukiramu okumunoonya era bwe batyo ne bamukwata ne bamuggalira ku poliisi y'e Kajjansi gy'ajjiddwa okuleetebwa mu kkooti y'e Kajjansi okuwera ennemba n'emisango. Omulamuzi Fiona Birungi ali mu mitambo gy'omusango guno asomedde Ssembatya emisango 2 okuli ogw'okugezaako okutta omuntu ng'akozesa ekyambe n'ogw'okubba ng'akozesa ekyambe era bw'atyo n'asindika Ssembatya ku alimanda mu Kkomero ekigo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja lw'anaddamu okusomerwa emisango egimuvunaanwa. Kigambibwa nti Bernard nga 12 mu Juni by'abenvuyisa kukulu Naziba Sewa District wali ng'olina akambe wabba Asiimwe Stella esimu ensawo y'omu ngalo nga mulimu emitwalo 75 kati oluvannyuma n'omutiisatiisa n'akambe. Abamu ku b'eŋŋanda za Stella abeetabye mu lutuula lwa kkooti luno balaajanidde essiga eddamuzi okulaba nga bakola kyonna ekisoboka nga muwala waabwe afuna obwenkanya. Abalina oluganda tulina okutya kuba ne mu kkooti we tubadde obedda akola bw'ati ng'ayagala kutiisatiisa ffe. Tuli beeraliikirivu nnyo twetaaga bwenkanya abantu batuule nga mu zoofiisi bamanye nti nno amateeka gye gali nabo bavunaanyizibwa nga naffe bwe tuvunaanyizibwako. Mbadde nsaba bwenkanya aba gavumenti mwenna abadduukirizi mwenna abasobola okuyamba Stella saba mumuyambe naye embeera gy'alimu mbi nnyo. Paul Bakabulindi BBS Telefina agesigika. Nsonga ya